Ensonga ya Elisha Masesaz newankubadde abantu abasinga bagiraba bwabwe wabula ate ye Godfather ensonga eno naye agiraba bulala. Godfather yagamba nti alina ebibuuzo bye 5. Taata ne maama azala Elisha Masesaz abali ludda wa mu nsonga eno. Mbuka tugambe nti kojja yasinga okulumizibwa. Bibuuzo bya Godfather nga bw'omulaba. Godfather agamba nti omwana wabanga babagamba nti yeetuga mwakkiriza postmortem ye era postmortem egamba ki bw'abazadde yo nga tebajoogerako oba kojja wa Elishama nga tajoogerako. Era ekyo kibuuzo kya Godfather. Godfather era nayongerako n'agamba nti kojja wa Elishama okufa kw'omwana waabwe yasinga okulumwa n'asinga taata we ne maama we. Byonna byonna bigambo bya Godfather wabula ate abantu abasinga obungi bavuddeyo ne batabukira Godfather ku nsonga eno ne bagamba nti Godfather ensonga ezirimu abaana nga baneeno wandibadde osirika kuba tozitegeerako ddala. Ngenda kuba byonna mbikutuusaako mu vidiyo ennaku olwaleero. Nkusaba vidiyo gimpe like bw'olikinga vidiyo kinyibako okuba ntayitambula ku sipiri wagwe netuka ku buli muntu. Kasooke nkuwe Godfather n'ensonga ze omuwulirize ate then n'oluvannyuma nkuwe abo abaanukudde Godfather obeewulireko nga naye bamuyisizaamu eggaali ne bakubira n'omulanga Minisita Balamu Balugahale aveeyo ku nsonga eno kubanga ye minisita w'abaana. Vidiyo ya Godfather yeeyo. Omwana yafiira ku Seeta High School. Malezaga amwogerako. Naye bangi mutugamba tumwogereko mulina amaloboozi mulwanirire n'abammwe basoma masomero g'abagagga tegagenda kuttanga abaana baffe bwe batyo. Naye si kirungi buukira bintu ng'olina obwongo obutegeera. Kuba nyina ebibuuzo byange binjagala okubuuza biringa 5. Bwe banaabinziramu nja kudda njogere ku nsonga eyo. Ensonga esooka lwaki kojja w'omwana yasinga ennyo okupika ekintu kino maama w'omwana ne taata w'omwana tebalina ye balabikira adde ebawulikikira bo tebaalumwa kojja n'alumwa ennyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri omwana gwe mukakasa nti yafa bye mutategeera mwali muziika waaki amangu kuba tugenda bimanyanga n'okuziika kwawedde. Ekyokusatu omwana ono ripooti y'abasawo egamba yafaaki temulina postmortem report. Postmortem report mwakkiriziganya nayo bamwagiwakanya ebyo nga temubitubuulirako ebyekikugunga ebyo. Tusuubira bye byali badde bisooka nti omusawo tetwakkanya naye omusawo baamugula abasawo baalugamba simanyi omwana afudde envunza. Tufune ebintu bye tugattagatta tufune bwe tuwakanira oba bwe tukkiririza tubyeyongemu. Ekyokuna poliisi y'emukono eyogera ki? Bwe mwatwalayo omusango yabagamba ki? Yakanya nammwe yagaana okukanya nammwe yabagoba teyabagoba yabayamba teyabayamba omusango gutuuseewa baagusuula mu kaseera oba temwaguloopa. Ebyo ebintu mbiteeke ku mmeeza tubimanye. Kwa ogamba nti baabagaana otuuka omwana gye yafiira poliisi yatugaana omwana mwasanga bamuggyeewo ekyo kyadinga up. Tusobola kukwata mulambo gwa mwana n'oguleka mu baana banne. You are causing trauma. Bana baana bato senior 1 senior 2 baani oyina kyoli mu buildinga mbongo bwabwe oyina kyoyonoona psychologically. Naye mmwe nga musoke mutubuulire ebibuuzo bino byembuuzizaawo wammanga mwabikola mutya tufune bwe tutandikira. Nera tugenda tulabutwaze story ya muntu omusimaama si ye taata yonna yajja agizimba. Mama agamba ki taata agamba ki naffe tutandikiraawo. Naye tugenda kuva mu bbanga kujja kubuukira kiboozi. Osegere muleme okututawaanya si bwe kimu tuvaayo ku kyogera nga tutegeera bitwogera. Minisita w'abaana Balamu agamba ki ku nsonga zino zonna eza Elishama ne Seeta High? Oba birimu nti nno gundi mukwano gwange minisita munnange. Like Minister Balamu tukoyo kwita all that time on issues concerning children, yeah? You need to act. Don't just sit back and relax. Abantu abamu abatalina amagezi nga Godfather. I'm disappointed you're also someone's parent. Omukazi gwe wazaalamu afaanana atya kubanga tolina amagezi.
ovayo otya n'ogamba nti n'abazadde baliwa lwaki anko omwana yekka yayogera abazadde obaagaza kyova mu famire kikaaki gwe tokimanyi nti no famire zonna ezitegeera ate nga zirimuko ne ku bantu abaasoma buli omutavaayo n'ayogera babeera ne spokesperson wa family balonda omuntu asinga okuba nga ali brave and intelligent n'aba nga yayogerera family oba ekika naye gwe omusajja omukulu eyefuula ategeera ennyo n'ovayo n'ogamba mbw abazadde baliwa nga teboogera kulwaki kojja yayogera abazadde mubaagazaaki abazadde mubaagazaaki mutwala bannayuganda mutwala nnyo ebintu ebirimu amakulu ne mubitwala nga ebitono naye nga ate binene. Personally, we need more parents like Uncle Edward Ntale. Twetaaga abantu mu Uganda balinga Uncle Edward Ntale. And let me tell you girls, abatannazalera abatannafumbirwa, woba otunula qualities mu musajja gw'oyagala ofumbirwa. Omusajja oyo watabanga Uncle Edward Ntale oba omwami waliwo Haji Gwenda Haji Makolo something Makolo Kavuma. Please tomufumbirwa ate tomuzaalira. Wetaaga ofumbirwa omusajja ozaalira omusajja agenda protecting abaana bo. Fumbirwa omusajja zaalira omusajja. Kakati gwe andaba gw'obompa endowooza yo. Godfather kubeeyogera omulaba otya mutuufu oba mukyamu okusinziira ng'embeera bw'ogiraba kubanga ffe tumanyi nti famire erumizibwa olw'omwana waabwe gwe bagamba nti yeetuga ate nga teyeetuga. Ebibuuzo bingi. Tetumanyi lwaki kojja yavaayo kuba nti ate ayogera ku nsonga eno taata lwaki tavaayo naye nga kyemmanyi nti ne kojja aba muntu mutuufu ow'omwana oba owa famire okuvaayo n'ayogera ku nsonga y'omwana ono. So gw'oba oŋŋamba ku nsonga ya Godfather kiki omulowooleza mu comment section yawo naye ne Godfather ng'omuntu naye muntu mukulu ensonga ze nalina bw'aziraba sijja nze kumuyisa mu maaso ng'omuntu kubanga opinion ye naye agirina ku nsonga eyo ye ekimusinga okumulumagama lwaki taata ne mama Elisha Masesas tebavaayo ne boogera ku nsonga y'omwana katugambe nti kojja ye yasinga okulumizibwa mwene ensonga ebibuuzo byonna byonna biri awo.